Ho. Results eza DNA ku baana b'omugenzi Muhammad Seggirinya zaakomyewo olunaku lw'eggulo. Ku baana 9 omugenzi be yaleka ku nsi bwe baba tutte ku ndaga butonde ekyuma kiwandudde abaana 5. Allah subhanallah. Ku baana b'omugenzi Seggirinya Honorable 9 abaana batwalibwa ku ndaga butonde bakakasize ddala obanga ntumbwe za Seggirinya naye wallahi ku baana 9 ekyuma kyagenze okukomyawo results nga kiraga nti abaana 4 be baana ab'entumbwe z'omugenzi Seggirinya Muhammad. Abaana 5 Seggirinya talinaako yadde gwe bafaanaganya malusu. Abakazi bazibu. Mukimanyi nti omukazi ono eyasembayo okuleeta omwana kibebi ekiri wakati w'omwaka ogumu n'emyezi egigwamu, omwana we naye ekyuma kimusudde. Omukazi oyo twamukubako ttooki wano abasinga ne mutugamba nti Vicky ensonga za family olumu simuzirekere munda mu family ne tubagamba nedda bwe tuba bakola calculations ne tugattagatta dots bino ebintu tebigatta. Kati ekyuma kiraze nti ono omukazi naye omwana we si wa ntumbwe za munju za Seggirinya. Nyabo twala omwana gye bamuzaala. Abakazi mulekeraawo okusiba abasajja abaana abatali baabwe. Ebyo byakolwanga abasajja b'enju z'edda ate nabo baakikolanga mu bugenderevu ng'akimanyi nti omwana ono Nakayenga si wange wa munju. Omwana ono bwe nkeera ku makya ne mmwejjako kitaawe mumanyi wa mutala guli n'embeera ze ne famire yaabwe tesobozesa mwana ono kukula, so omwana kamukuze ng'ow'omunju. Ebyo byabanga ku basajja b'edda abaalinanga ne eka ez'amataka. Naye omulembe guno ng'omuntu asagula busaguza ekintu ky'okuliisa abaana be mu muzigo aba ayagala yeekengere kye yeekengedde afune entabiro yakyo entuufu. Kati ye mugenzi Seggirinya abafamire ye oluvannyuma lw'okufa kwe kye baakola ekisooka obuyambi obwava oba ssente ezaaweebwayo palamenti ziyambe ab'enju y'omugenzi Seggirinya zaaleeta entabiro ennene oba zaakola kaadi nnene mu kunoonya ekituufu ku musaayi gwa Seggirinya. Era palamenti mwebale nnyo. Singa si ssente ezo nga buli mukazi awulira ayagala okufunako omugabo tezajja oba oliawo DNA tewaali badde agirowoozaako. Ate era n'okwebaza omugenzi Muhammad Seggirinya nti mu kufa kwe yalekawo omusaayi gwe ogulikakasa entumbwe ze. Nkwaniriza omukutu baguyita Vicky Exclusive yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosaako okuba ng'otuuliriza. Kansubira nti obulamu butambulira ddala bulungi akyali mbi ku ntabisambe vaamu genda okole. Naffe twakedde ddala lunaku lwa Mande. Kansubire nti ensi ogitambuliza ddala bulungi nga bw'erina okutambula. Tukusaba video eno sooka ogiweka like kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi. Information eno etuukeeko ayagala okugiraba okosaako n'okugiwuliriza mukadde. Ate twegattangako mu butongole tukusaba osubscribinge ku mukutu osobola ofunanga latest updates amawulire tuba nago buli kadde buli saawa. So tukugamba subscribinga ensonga ozifunire ddala bulungi. Nze Vicky bannyabo ne bassebo mbeyanjulidde kaakati katutandike. Honorable Muhammad Seggirinya oluvannyuma lw'okufa kwe abakazi ab'enjawulo bajja ne baleeta abaana. Abantu ne bagamba yiye omugenzi nga bambi yali yazaala dda. Jjukira omugenzi Seggirinya Muhammad yali musajja musiraamu era ng'ensonga y'abakyala yali agikwasizza maanyi, teyagikwata bubi okusinziira ku bulombolombo bw'eddiini oba okusinziira ku bukwakkulizo n'enzikiriza gye yali akkiririzaamu ey'eddiini y'Obuyisiraamu etakkugira kuzza ku mukyalo omu era ng'ekuwa ebbeetu okufuna abakyala 4 abajja mu busobozi bwo. Now omugenzi Seggirinya ng'amaze okufa twalabira ddala enkaayana ezaatandika ne zibalukirawo ddala mu famire nti olunaku lwe baziika omugenzi Seggirinya Mwami Mathias Nsamba Mpuga Honorable yakwata abaana b'omugenzi n'abamu ku bannamwandu n'abatwala ne bakola olumba olulala. Abalala ne basigala eno ne maama.
okusobola okulabanga omulambo gwa kitaabwe guziikibwa mirembe. So nga ate abalala abatwalibwa ku side ey'omugenzi abatwalibwa ku side eya mwami Honorable Mpuuga gye baali bakumye olumbe mu kisaawe nabo baalaba nga bayina omukolo okugutamuliza side eyo. Enkeera abantu bangi bavaayo ne bavumirira ekikolwa kino ne bagamba omukazi yenna nga akimanyi bulungi nti ono ye musajja ye bba wange abadde alabirira abaana bano oba eyanzaalamu abaana bano, sisobola kuleka lunaku nga luno kitaabwe lwafudde abaana bange baleme kugenda kuziika kitaabwe. Ebintu bino nkugira gye byava. Era abantu ab'enjawulo ne bagamba nti abakazi bano abatutte abaana ku mukolo ogutaabaddeko mulambo gwa taata w'abaana baali banga balina kye beewaza abaana baabwe, either kuziika taata atali kitaabwe wa ntumbwe zaabwe, nga y'ensonga lwaki beewazizza abaana bano okugenda okuziika omusajja atali kitaabwe. Abalala ne bagamba ebyobufuzi ebyazannyibwa ku lumbe lwa Honorable Muhammad Sseggirinya oba oli awo bye byaviirako embeera y'okulemesa n'okubulookinga abaana bano obutaziika ku kitaabwe. Naye jjukira ku parties zonna abaali ku mukolo ogw'okuziika eno ewa maama n'abaakola omukolo eno ewa Honorable Mpuuga ku kisaawe, tekwaliko n'omu yagamba abaana ba mugenzi nti bwe musala wano ne mugenda eno temudda kuziika. Tewaali bukwakkulizo. Lwali lubbinsano olw'ebyobufuzi naye ate olwalimu okukweka amazima sayidi emu naddala mu nsonga za family. Bino nno mbijje ku nsonga za DNA results ezaakomyewo olunaku olw'eggulo. Abakazi bakikola kagenderere okujoyininga Honorable Mpuuga. Era abakazi bano bakola kagenderere okukwata baamulekwa abataali baamulekwa okubatwala, kubanga results ezaakomyewo zikonfirming omuwendo gw'abaana abasinga abasunsuddwa nti si ba munju oba si ba ntumbwe za Sseggirinya be bamu ku baana abaali ku mukolo eno mu kisaawe Honorable Mpuuga gye yategeka. Kati abakazi bano balabika bakikola kagenderere okulaba nti abaana baabwe tebaziika gwe balowooza nti kitaabwe. Ne bagamba kino nedda tukibeere wala, twakungubaga naye twagenda kuziikirako nga balala, so tetwagenda kuziika kitammwe in case nga kitaabwe omutuufu bamaze ne bamutegeera nga tebakyamutankana. So millions za sente ezisukka 2 ezasondebwa ababaka ba parliament, kubanga buli mubaka wa parliament bamusalako mitwalo 3 ku musaala gw'omwezi ogwo Sseggirinya gwe yafiiramu. Ne bagamba sente ezo zigenda eri famire ye zibayambeko wano na wali okusobola okutambuza obulamu, okuweerera abaana n'okubalabirira mu mbeera entonotono esoboka. Kati sente ezo eza parliament zakola contribution nene nnyo eri amazima ga fight hard Mr. Update mu ntumbweze. Era sente zino bwe mba mujjukira bulungi twakola debates nyingi mu mikutu egy'enjawulo nga sente zino ze zireese enkaayana ku bannamwandu n'abafamile. Bannamwandu nga abamu balulunkanira ennyo ebimu ku by'obugagga by'omugenzi ebitonotono bye yaleka. Abalala bannamwandu nga baluma omumwa ogw'owansi n'ogw'ewaggulu nga bakakasa ku millions zino 2 oba 150. I don't remember the actual amount. Nti bateekwa okufuna ku mugabo ogwo basobole okulabirira abaana b'omugenzi. Ekintu ne kitabukirawa Sseggirinya Muhammad parliament bweyisa sente ezirina okuyamba ku family ababaka ze baali basonze mitwalo 3 egyo. Abakazi babagamba muleeta abaana, buli akakasa nti mwana wa munju muno ogenda kufuna ku sente za parliament zino, era obuyambi ogenda bufuna frequently. Nerete nera tusoke tukole endaga butonde tukakasa oba omwana wa munju muno. Abakazi mani bakutumanga ekirala ne batakutuma bwesigwa bwa mukazi ku dunia kuno. Viki tobanyongera njagala nnyo abakazi naye kumpagira na kwegatta nabo. tobanyongera okumanya abakazi batemu. Abakazi babagamba nti buli ayina aleeta omwana ne tumutwala ku DNA
results nezikomawo nezivaawo neziraga nti omwana wa munju muno omugabo gwa parliament ajja gufunako. Abakazi abakimanyidde ddala obulungi nti tebeegattangako na Sseggirinya, tebanyumyangako na Sseggirinya, oba kale we beegattira baali mbuto z'abasajja balala ne baagala bazisibe Sseggirinya, bakwata abaana baabwe engalabi mpaka kugisaako baana baabwe musaayi bakebera endaga butondezi balaba oba zina amachinga n'ez'omugenzi. Ate nebaza Muhammad Sseggirinya Honorable we yagendera okufiira yali alese omusaayi gwe mabega ogulikakasa entumbweze kwabo bonna balibeera bamutankana oba balibeera batankana abaana be. Ekyo tukwebaza era buli musajja waali kikoze, beera ne dokitawo oba beera n'eddwaliro lyo otwaleyo omusaayi gwo gubeereyo endaga butondeyo in case ng'ofudde esobole okusunsula ab'omunju ne bannakyeyitize. Kaya abakazi baali bakimanyi bulungi nnyo nti abaana bano si ba Sseggirinya, naye era baakwata olw'olugumugumu olwo ne batwala abaana abo ku musaayi. Ekyuma kyakebedde era ekyuma kyatutte obudde. Emyezi tubadde tukulungudde wagindaba egi bukyanga batwala abaana bano ku DNA. In fact giri emyezi 3 ebiri ku 3 bukyanga batwala DNA. Naye results zakomyewo olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gw'omukaaga zakakasizza nti ku baana 9 entumbwe za Sseggirinya zirikaabo ziriko bana, abaana abalala 5 ekyuma kyabakatudde eri shu. Genda munoonye kitammwe kuva ddi nga Sseggirinya yabazaala ku bana abaana 5. Mujjukira omukazi eyaleeta Kibebi Mulumbe tetugamba ye kino ekyekango nga tekirabwangako. Sseggirinya bamusibye emyaka gyali 3 mu kkomera, gyali emyaka 2-3 mu kkomera. Hagenda okuvaayo omusajja watunga ayeba nga n'ekigere takyasobola kisimba ku kitanda kubaako kye yeekolera. Ono ate olubuto yalumufunyisa ddi. Tuba tuli awo ne tugattagatta nti kale oba oli awo wano we bateera Sseggirinya ne Alan Sewanyana ne bavaayo mu kkomera nti ate we bagenda okubata bwe bati ne ku lunaku olwo tebaasula waka baddusibwa direct Mulago mu ddwaliro. Okuva e Mulago Sseggirinya lwe bamutwala mu ddwaliro teyamalayo yadde wiiki ne bamutwala direct mu Aga Khan e Nairobi. Ono yasituka yalinnya n'agende mu Aga Khan ng'omugenzi afunyemu olungubanguba n'asimba obugere ku kitanda oba. Ne tugamba tekisoboka kubanga n'ebbanga lye yabeerera ku Aga Khan mwami Sseggirinya Honorable yali ali mu mbeera ya lugojamye ng'embeera ye si nnungi. Kati olubuto walufuna otya ggwe mama nga tunyonyola stall out ezikwatagana ati nze omugenzi mu kaseera we yaviira mu kkomera alina we yaŋŋamba mu restaurant musange ngenda okugira atwalira twerabaawo okugira nga tweraba one night stand ne kige nti nga tebigatta one night stand kikola kale mbuto zikwata ate abakazi ababi bazaala. Era nze sebaga ku mukazi mubi. Munange Sseggirinya naafa. Omusaayi gwe gwasobodde okutuyamba ennyo okutegeera enkwezenge z'abakazi n'obulyake n'obunnanfuusi obujjudde emitima gy'abakazi. Era Sseggirinya okufa kwe kyemmanyi gyali kati emmeme n'omutima gutebenkedde. Akimanyi ku nsaala essa abaana abo ate jjukira ku baana bano 9 kuliko abaali batwalatwaledde okulabirira. Eyayamba akatinna ag'omunda gesaagala bbawa. Omu ku baana gwe mumanyi obulungi. Kino ekyuma kiwandula. Ate abakazi temusaba DNA yakubiri. Temusaba results nti kati temukyayagala za wano. Temutusumbuwa.
munoonye bakitaabwe b'abaana bammwe, munoonye ababazaalamu abatuufu oba basajja baavu mubawe abaana baabwe, mubawe emisaayi gyabwe. 99% tests z'omusaayi zikonfamingira ddala nti omwana oba abaana bano abataano tebalina yadde akantu ke bafaanaganya ke kabeera amalusu n'omugenzi Sseggirinya. Bamaama b'abaana bano mutwale abaana eri bakitaabwe. Gwe n'omusajja bwebanga weebakako ne bannamwandu ba Sseggirinya abasinga, genda naawe ofune endaga butondeyo ocekinga olaba oba omwana we gwe babadde batwala okugaba. Otherwise ojja kubeereyo ng'omanyi nti olunaku lwe weebaka n'omukyalo oyo teyawaka, nga ku lunaku olwo lwennyini omukazi lwe yafuna olubuto. Nze nali nkimanyi nti n'abamu ku bakazi bano tebeebakangako yadde omulundi n'ogumu ne Sseggirinya, n'olw'okubeera nti yafa mu kitiibwa kye, olw'ekitiibwa kye yali alina, bano ne baagala okukikozesa nga advantage. Yes, mufunyeemu ebbanga lye mufunyeemu, kati it's time to withdrawing. Kubanga bano abaana babadde baweebwa obuyambi, babadde balabirirwa. Oli n'ava eri n'akugamba nti oba yali asula mu kazigo Nabweru, omu ku bannamwandu ba Sseggirinya ababadde beeyita, n'avaayo n'akugamba bakazi mmwe. Kazibe Kapo yayimba n'agamba nti mwakafa obubi, kubanga abakazi ku nsi asobola okulimba ekintu n'akulimba ogwokubiri omwaka, ne mu celebrating emyaka gye mwaka ekwanira ze tuyita anniversary, ne mu celebrating birthday z'abaana. Omusajja aweerera, omusajja alabirira, omusajja afaayo, omusajja abaana abamanyi nti babe mu mutima, naye nga mu mazima omusaayi tegukwatagana ng'okanya kuwoza kanaakaana ebikolwa bye kakola nga si bya mu nju. Kumbe ebikolwa omukazi omwana byakola byakasajja kolala. Omwana nga tata bwambe, kumbe kitaawe w'omwana kitaawe mutemu. Ogenda kulaba kaana kemasaga kagala nnyo obugoye obumpiko. Bannange okuzuula taata n'okunoonyereza nga taata yazinanga bimansulo. Omusajja ng'oyo ku kitiibwa kye yafiiramu omugenzi Sseggirinya nga twaswazibwa. Don't rest, fight hard, Mr. Update. Nga bwe wagamba ekitiibwa kyo okyakirina. Oli honorable, ataaswazaako banjuuyo, ataaswazaako ba kibiina kyo, ataaswazaako bantu be wali okulembera. Era y'ensonga lwaki bingi biri kujjukirwako mu Honorable Muhammad Sseggirinya. Continue fighting, Mr. Update. Continue fight hard. Mpaka kuba Muhammad Sseggirinya yatugamba tetugamba nga rest in peace. Fight hard, Mr. Update. Ensonga zitambulire ddala bulungi. Mama wa Sseggirinya omuguwa finally gukuvudde embulago ogw'okulabirira enkuyanja y'abaana abatali ba mu nju ya musajja. Kati osigazizza omuwendo gw'abaana bana, tukusaba todda mu mawulire kusaba buyambi bw'abaana bana. Luli obadde osaba buyambi ng'ogamba abaana bangi. Namwandu ow'ekiwaani yitira eyo nga mulongoose. Bw'oba afunako essanyu n'omugenzi, please totumanyiira, todda. Kwata abaana, kwata omwana, mutwale mu kika ekituufu gy'omanyi. Kuba amazima ogamanyi. Omanyi weebaka Ddi ne Sserwanje, omanyi weebaka Ddi ne Sserunjogi, omanyi weebaka Ddi ne Richard. Please, mwaba abaana 5, 10 oba enkuyanja y'abasajja be weebaka nabo, noonyamu taata w'omwana omutuufu. Ate nekya toddamu kuwestinga ssente na budde bw'abasajja balala. Onoonya kuliza mwana no. Bw'aba bakurepinga burepinza okufunyisa olubuto, fight as a woman. Olabirira omwana wo. Era n'omwana bw'akula mutegeeza omugambe nze nnyoko nze kitaawo ng'okitegeeza.
Tomubuulira ngeri ki kitaawe gye yajjamu okufunyisa olubuto. But mubuulire kimu gwe nnyina gwe kitaawe and start feeding oba supporting omwana ku buli kyayagala nga kitaawe nga nnyina because tewatwala buvunaanyizibwa munneegadangayo. Abakwegadangako tewapimanga grade. Singa ali wapimira grade mu bakwana tewali tankanyi musaayi gw'abaana. Niba mwe bannamwandu mmwe ab'ebiwaani mwagabanguza amagulu nga temututte buvunaanyizibwa kusikaaninga be mugagabira. Mwesiba ku mirambo gy'abantu. Wesiba otya ku mulambo gwa honorable. Nojja weekansa ne weekakasa obulungi nti nze namwandu mu luggya luno n'abaana b'omugenzi we bano bepo mbatadde awo. Era nze sikyalina busobozi bubalabirira semwandu omugenzi yabadde atulabirira. Naye nga mu mutima gw'okimanyi mukazi gwe namwandu gw'owekiwaani omufere nti Ssegirinnya sometimes towebakangako naye n'okalambira n'osimba n'engatto n'ojja mulumba okukakasa abaziisi n'abakungubazi nga bw'oli ow'omunju. Ng'era omugenzi eyasangira mu kaseera ako kakati munnange yali wa night stand mwakafa obubi. Yali wa night stand oba duplicate ya Honorable Ssegirinnya yakwebakako. How sure are you nti yali? No, even tekisoboka. Bakazi b'omulembe guno tebaagala baliira mu nzikiza bakubaliira mu mataala. Kyaka teweetegereza kulaba nti ono si Sseggi. Kiraba ebiiso. Kati bagamba Vicky atabuse. Zanange saagala mukazi asiba abasajja abaana. Watya bukedde nga nze gwe musiba abaana. Bino bye tuzungazunga. Abasajja naffe tutambuze mundu. Sobola ojijja ku mutala n'ogikuba ku gomba, n'ojijja ku gomba, n'ojizza ku muluka, n'ojijja ku muluka, n'ojizza ku kya. Lekoti. Ate oluusi basobola okuleeta akaana nga kakufaanana. Ng'olaya akaana kakufaanana n'olowooza kako. Abasajja ab'edda baayinanga acres ne acres ez'amataka. Ng'akimanyi bulungi nti Nankinga omwana nkimanyi yabaligako ko wali we twasowaganiramu ne wano we namuddiza. Bwe ngattagattamu olubuto terwali lwange olwo we yagambira nti awo twali mu ssanyu mu reconciliation ng'akomyewo ewaka. Olubuto lulabika lwali lwa Ssekigudde eri. Ate nekyakana ndaba kanfaananafaanana amatu. Nengenda okutunuulira ekyenyi kino kiringa ng'ekya Ssekidde. Musajja n'amanya nti ekyenyi n'amatu kyajja lwakwegatta wano mu kumenya. Ewasigadde n'agamba kagume Ssekidde amumanyi. Mwavu muzibu. Talabirira ne baalina kati noono tamutikka mugugu kalabirira omwana wa gundi. Era abasajja abo bakolanga n'amalaame gaabwe. Naye tebasikisanga baana abo. Olwakasengejja n'okwekenneenya okw'enkizo kwe baateekanga ku baana baabwe. Of course babanga bakimanyi nti ono si wa munju. Ande ekirala bano abasajja babeeranga ne DNA machines ezirinakyo nti omwana bamutwala waliwo process y'okumutuuma erinnya nga basobola okumanya nti ono si wa munju. Waliwo awo bikolo gye bakolakola okusinziira ku buwangwa ne bamanya nti ono si wa munju muno. Ne batuuma omwana erinnya omwana n'asigala ng'akyawolowoola ekyo ne bamanya nti ono si wa munju. Obubonero bungi bwabangawo nti owa muno bw'azaalibwanga ng'okutu kuno si kuwummule mumanyirangawo nti oyo si wa munju. Ne bakugamba nti ow'omusaayi gw'omba Vicky kasita azaalibwanga tekuliiko olwala ku kigere bw'atusukwa kati ffe ewaffe birthmark omwana w'omunju waffe kasita azaalibwanga olwala lwe olw'omu kigere ekimu terwatiseemu wakati oyo taba waffe. Era nze kasa omwana wange muzaalamu nga mama walowooza neetegereza feesi kumbe wa nkebera kagere nkuleka mu ddwaliro biru nesigisasula nze nenkisanga ng'omwana olwala lwewaffe teruliimu si lwakutusese kuwaffe oluba okutuzaalirawo bwe tuti tulabirawo olwala luno kasita kakutaana mu ddwaliro lwenzija okusitula omwana nenkizuula nti oyo omwana si wa muntu tumbwe zaffe olwala si lwatifu
nze biru y'eddwaliro sigisasula ye mulowooza mbalimba kambalageko wano nze omwana bwe musitula bwe nti mwe mulowooza ntunuulidde ki mba ntunuulira bugere kasanga kasa akagere nti keeko kaayatika you see kati wano mulaba hope you will see wano mulaba essanyu lyali limbugayi nga masokka kasa nti akagere keekali kaayatika olwala Zadiani waffe nyangu nnyo ate onaamusala onaateesa na dokita amusale era nja kuba ndaba kati mugala ate katulabe ku maama w'abaana mwasi so wano akagere nga nkakakasiza nti kamunju kamumaka era kabe kasinje nsange nga olwala teruliiko dokita mugambirawo oyo mugamba akwire kitaawe w'omwana ajja asasula ebbiiro nkugambirawo point blank newe nkusanga ng'ensonga massive nkugambirawo my babe era mulala awo nkusitula n'akamwenyumwenyu ntunudde n'eri awo mba sikyetegereza kagere so results zeezo zakomyewo abasajja always mubeere bakalaba abakazi bayayi ekisooka n'ekisembayo naye kale kasita ekyo tukitegedde mukama yeebale tujja kusinkanamu updates eziddako mugenda kunzikiriza nkomekoko wano mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gwatawanyizibwa ebizibu by'enjawulo Hajja Abbas Muwanula omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku passport ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 noti 47 oba +256 742 9 93 33 byobala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.